abafuzi bw'atunuulira emmamba nga zimwetoolodde n'atunuulira abakutte ennene abali kabangali nga naye ayina gy'ayina mu kiwato alabira ddala nga kiyinza ate kubeera ki alabira ddala tewali kiyinza kuba kati bwe kituuka ku mutamiivu wa munnaffe azze n'excitement n'amaalo mu bufuzi naye Muhoozi njagala nkugamba ebigambo bino teri awola bbanja n'atalisasula amabanja g'otandise okuwola ojja gasasula sisuubira nti gwogenda kubeera successful mu kutulugunya bannayuganda nga taatawo bwakikoze kuba gwozze n'amaalo kitaawo nno abadde abikolaakolako bwe yeerimbika mu mateeka abantu abatulugunya naye nga abatulugunyiza mu mateeka era ng'olaba waliwo n'abajja ne bamuwolereza ne bamukubira ekidifensi Museveni nno si mubi Museveni si mubi bw'omutuukirira si mubi bano abamwetoolodde be baagala okuyiwa ekintu kye nga bagezaako mukubira ekidifensi nga yo okutulugunya bannayuganda obwenyi tabujjaayo nnyo nga gwe bozze n'amaalo n'excitement kugamba ebigambo bino ekyo togenda kusucceedinga nakyo bbanga lyakikoledde nti nawe bw'ogenda okikolera kati n'enzirayo kubana abawoza musimanyi ng'abaana bali kuno ku internet aboogera bagezaako ku profilinga famire z'abantu bano abatulugunya bannayuganda ne baprofilinga famire zaabwe ne mujja ne mubagamba musimanyi bali eri abantu bali innocent simanyi biki abantu temubibateekamu abaana temubibateekamu Muhoozi byakola akuzaabiraba bino byakola si bipya ku saidi ye akulidde mu bufuzi bino byakuzenga alaba byakola essaawa eno so famire z'abantu abo teziri innocent n'omulundi n'ogumu ffe tukuze ne famire nga bw'oba okola ekikyamu bakugambira bavaayo ne bakuviirayo ne bagaa no ekyo kyokola kikyamu toteekeddwa kikola abaana bonna abaana baawano bonna bali responsible era nvaayo olwaleero nga ŋŋamba abaana bonna nga bakutulugunyiza muzaddewo baamutta muzaddewo yenna yatuukibwako ekintu kyonna lwaligiimu eno ne bwe tulibanga tuvudde mu nsi Eddie Mutu ne bwalikeera n'ava mu nsi nga bamuttidde mu Tocha Chambers saawa eno gyali abaana ba Eddie Mutu temutuulanga muwooleranga ku lwa kitammwe abaana ba Rita Nabukenya muwooleranga ku lwa maama wammwe abaana ba Yasini Kawuma muwooleranga ku lwa bakitammwe gavumenti eno bye bayisizaamu ne babanga olwaleero abatulugunyiza bazadde bammwe bano ba Muhoozi ba Museveni bavudde mu nsi abaana baabwe omugwaŋŋanangako nabo n'obwenyi temubalekanga bali responsible basasuliranga ebyo bazadde bwe bakoze kuba bazadde bwe bakola abaana babirabye era babimanyi muwooleranga temubattiranga ku liiso musimanyi mubasonyiyo bano bazadde baabwe bakola bo tebali responsible ebbanga lye bamala nga bazadde baabwe bakola bye bakola nga baliyo beekukumye bwekukumi abaana abo bali responsible temubalekanga muwooleranga ku lw'abazadde bammwe ku bukaawu n'obulumi bwe bayisizaamu otunuulira ekifaananyi kya Eddie Mutwe muganda waffe ng'ali humiliated abaana be bwe kibanga ffe just mikwano gya Eddie Mutwe omutunuulira bwoti n'owulira nga onafuye mu mutima ne kikutwalira ebbanga okufuna obuvumu obujja okukola vidiyo what over abaana be famire eri attached ku ye bawulira batya basajja mmwe byonna bye muteekateeka mukwata bannaffe ne mubalondamu bwe mulabanga abali sireti gye muli ne mubakwata ne mubakolako ebikolobero ne mubatta nga musuubira nti mugenda kuba mu dismantling ekigenda mu maaso mugezaako okwerulira ekkubo abaana bammwe muba positioning mu bifo ebyobukulembeze nkimanyi bulungi nti buli muzadde yenna bw'akulaakulamu alekerawo okwerowoozaako ye ng'omuzadde n'atandika okuteekerateekera abaana nkakasa essaawa eno bye mukola muteekerateekera abaana bammwe naye mbabuulira nti teri asinga kugalangatana ng'asikidde bintu be basinga okudibaga kati essaawa eno mutabani wa munnaffe byakola adibaga kyenkugamba nti omusika yenna abo bo balungi mu kudibaga bye babateekeddeteekedde naye mulowoozeeyo ku kadde abaana bammwe abo bye muteekerateekera olwaleero nga bagwenganyeko obwenyi n'abaana baabo bye mutulugunyizza mu lugendo lw'okuteekerateekera abammwe kyova olaba abaana mbagamba muwooleranga ku lw'abazadde bammwe ne babazadde bammwe nga bavudde mu nsi ng'enkyukakyuka gye tuyaayanira ffe tetugirabyeko temutuulanga eyo obutuuzi ne musonyiwa abaana b'abantu bano mufubanga okulaba nga basasulira ebyo bazadde baabwe bye bakola kuba bazadde baabwe babikola ku lwabwe kati mulowooze ku nsi gye mugenda okulekamu abaana bammwe abo bwe muteekerateekera nga mulimu abaana ba Eddie Mutwe ne mukeera enkya nga mumuttidde mu Tocha Chambers nga mulimu abaana ba Yasini Kawuma mulimu abaana ba Segirinya mulimu abaana ba Rita Nabukenya nga bali mu ggwanga abaana bammwe mwe bali abaana bano bwe batuula eyo ne bamaama baabwe ne bajjajja baabwe mulowooza babagamba ki natunuulira omwana eyakwata ekkubo n'aleeta ssente ku kitebe
nga tayina bwayita mama wa Bobby Yanga tayina bwayita Bobby Yanga naye because mwana muto ali mu emyaka ejagala ennyo sente naye omwana nafuna empathy nafuna obulumi nakwata sente nazireta ekyo kiba kikulagaki kati bwabanga oyo atayina yadde kasaayi ku Bobby Yanga asobola okufuna okulumirirwa okwo neyerekereza akasente mu myaka ejagala sente nagamba nti kankontributinge ku mama wa Bobby Yanga omusibe kati abaana ba Bobby Yanga abaana babo bemusse obulumi kibo bayina ku mitima bwabanga oyo omwana omuto nga bwafaanana bwati ayina obulumi obwo muligenda kuddukira wammwe mugenda kuddukira bweru w'eggwanga nga ye wasinga abanyiivu mugenda kusigala mu ggwanga omuli be munyiziza abo abaana bajja kusasula ne muli bamuvuddemu kati byonna bye muzimba nga mbizimbira baana bammwe bajja kugalangatana bwe kibanga kino ekitamiivu bwe kito bwe kifaananye oyo tagenda kulasitinga bbanga ddene ayinza okulowooza nti byawola amabanja tagenda kugasasula ojja kugasasula mwate twagala Katonda ababeezeewo aleme bajjawo mukombe ku ebyo bye mukoze amoti yefe generation eno abalemwa mu 7 nekitabani ky'okutunoonya kati ffe tubanoonya ne tubakwatako yefe generation eno abaagaana abasajja b'amasuuti n'obutaayi okututegeerera kati ffe tubategeerera ffe tubawabula yefe generation eno abasalawo okufiirira president waffe Kyagulanyi n'okununula ensi yaffe yefe bali abaana abagenda okujjako mu 7 nekitabani kye nga tetulina wadde emmundu wadde akasaale mazima yefe bali abaana abasuza mu 7 nga teyeebase abeera agugumuka buli kadde bwagugumuka yefe generation eno abatalina kye bafiirwa banno luzi no salenda wotulumbira boti oba ojja kutuwulira half London mukwate yawedde half London bagenda kumudeportinga ekyo kikirizibwa kigane. They are in talks with the government of South Africa. Tafairira kubeera asylum ya bwaka bwasi talina fairo mu home office ekyo twakitegedde half London yawedde amawulire gina akasemba y'okufuna ekibingi ekisooka bakidispatchinze ekinoonya half London oli mufu oli muyipye bamuleeta half London is being brought half London bagenda muleta munaku ndala nnyo ntono nnyo mujja kumulaba nga bwali ako kadingo ke bakozaawo ne bekwasa ka video mbo bamukutte babadde bategeeza message yabadde egenda nti we are bringing half London bamuleta oyo asooka ate tebagala kiseka tena kye bamwagaza bagala half London yadda sente za gavumenti ezo yazirya ne receipt tugirina ne sente ze bakasemba kumuweereza nzirina Jeno weggulu yawako Umaru Kiseka sente ekyo kyonkimanyi bakujenerindako Jeno weggulu yamuwaako ku sente Umaru Kisekwa weenaalemu oyo Umaru Kiseka weenaalemu anti nze nkubuulira it is esente ze basindika nga 14 zizino wano reference number ya Western Union is MTZN SUR 334 SFA 6 njirina yino mubuze nti mondo yakusindikide ku sente sorry muhumuza yakusindikide ku sente mondo yayogedde ave yabyegane eyo receipt Umaru Kiseka ko bamuwera sente ekyo nkyogedde mbawadde reference you can record that Umaru Kiseka is on the government payroll ate Umaru Kiseka tozikiza muliro gena maaso n'okuvuma naye mwe mugenda kugwa eddalu olunaku lumu ekyo nkibabuulira oŋŋambye nkolera mukamaawo era mukamaawo ampa ssente ne lisiiti ozijjeeyo lwaki okwata ebyama bya bakamaabo biteeka ku media ekyo kyekibuuzo ogambye ogenda kukwata half London anaazina takumba lwaki omulabula bagenda kumukwata mulowooza tetutegeera mulowooza tetulina magezi ebyo mubyogeredde emyaka emeka bagenda kukukwata myaka emeka mwagezaako okunnumba ka gurupu kammwe konna nga bo buloga bw'enaalemu bwonna ne mbakuba
nimbaleka bulere ngamba kunkumudde bwenti Kasuku n'abawa amagezi timwe mumufuulo ow'amaanyi mumwesonyiwe ne mugezaako okunneesonyiwa n'enkuba bakama bammwe nimbaleka bulere bwenti bakama bammwe toilet bimotoka bya toilet paper biyingira State House protest vote kabona mawanga mujiwulira ebyo ffe bye tubagamba buli kaseera temugenda kutwejjamu paka ngegwanga eryo literedde ekyo nkikubuulira ebyo byonna musobola bikola we munsiriikirira we munjogerako yonna mufiirayo nkubuulira bakama bammwe batuuza meeting ezo so nzimanyi bulungi nnyo oba mulowooza tetubimanyi ne propaganda bwe yatandikira oyo afulana ni bamukutte twamanya ku meeting ezo ekyo nkikubuulira obusajja kiki nga balama mulya buli ssente z'abasajja naye ate message etambula obasajja gavumenti bagitwala kiki ne mukomawo mukomyewo n'oyo propaganda ow'ekisiro yo mwamukoladde emyaka gyandi kulimba giri emikadde Bobi akolera mu 7 Babi bamusanze mu State House oyo ye propaganda gwe mukola ku bantu be mulemereddwa mugezezzaako biganye eno revolution temusobola gizikiza ekyo tukibagamba ebbanga lyonna buli we mugezaako mufiira mu firimu buli we mugezaako mufiira mu firimu musajja omukulu ayimiridde mbwajjayo lisiiti n'omuntu ogumulinga nga baaluuni alinga gwe bapikamu omukka omuntu ogumulinga endomola zino zikapipa ez'omu byalo mbuyino lisiiti ogirabye lisiiti ate mukama wammwe gwenkolera lwaki mukwata ebyama bya bakama bammwe okubiteeka ku media kitegeeza byenkola byonna bigatta ku bakama bammwe then lwaki mujjayo ebyama bya bakama bammwe oba mulowooza tetutegeera ffe tubakwata ate twakwata wabi omanye ekizimba kye bagamba kiri ekikutta wabi munoonya omumwa gubuze bwe mugezaako zikiza onoolinga Amerika muzikiza onoolinga Amerika mukutte musibye mukoze byonna biggweddeyo wallahi kigavumenti temusobola kitaasa ekyo nkikubuulira temusobola kukita muli mu luzi ekyo nkibabuulira kiba nti ne TV z'e Uganda zitandise okutambulira ku birooto byange nga zijja wano ku app kuno ne zijjako ebirooto mu ngeri esiriwaza bannayuganda then gwashiyalinga video yange tokoowa naawe afollowing ebirooto byange munnange tokoowa nkusaba obeera okoze kikyamu nnyo okukwata ekirooto bwe kiti uti omuntu akiroota n'akikunyumiza wiiki namba then ne TV z'e Uganda ne zikikuba wotakishiyalingako na munnange oba olidde mu nsi y'olukwe okitegedde ekintu kino bano nabagamba mugwe mudiringa naye temumumanyi okitegera temumumanyi gwe nakugamba omulimu gwo kunyambako kubishalinga olaba TV bwe Uganda lulina bagamba bantagingire video yatambula bulungi kati boye bakireese okukiraga munna Uganda bakugambye nti Rwanda ne Congo bagenda kusayininga historical agreement ndoza mulaba always Museveni bwati wabadakola ebintu Museveni ekibadde kimuyimirizaawo ze foreign policy zino naye nga akweka bannansi information najja nakulaga nti ye wakitalo nnyo w'amaanyi nnyo atwala amaje mu Congo takulaga ani agayise akugamba atugenze kunoonya ADF kumbe mu America ali mu contract na America okitegera ekintu kino kati we bamugobye eyo ndoza bawalimbalimba bannansi bu TV bwabwe njagala mujjukire M23 nge wambye Goma Bukavu bano bye bali boogera nga bali ba promoting Andrew Mwenda ne Frank Gashumba banyonyole M23 kikyeri M23 bagigobye forcefully bino byabadde byampaka kati ogalaba olaba bagimba banna Uganda ndozo kiraba yensonga lwaki tubagamba olaba video weti tekina kye kikujjako kugisharinga ono fala munafu Museveni tuyina we tumotosiza just watch the space yensonga lwaki mbagamba nnyo banna Uganda mwetegeke tugenda kujjako Museveni nkidamu tugenda kujjako Museveni kati ndozola NBS wega kubye ne luli ate yali esinga okuwaga nga M23 wambye Goma era nga bakunnyonnyola ngaba M23 we bali abakongo Kagame ne Museveni bakongo okitegera ekintu ekyo so muna Uganda bino tobigende yako bino bakulimba endagano egenda okusayiningibwa mu Juni gye boogerako beba M23 abakongo amudi group zonna ezibadde ez'abakongo zigenda kwegatta ne gavumenti mu Juni era endagano eno delegation okuva mu M23 egenda kubeera mu ggwanga lyaki
egenda kubeera mu ggwanga lya United States of America gye bagenda okubeera. Ne Kagame agenda kubeerayo kubanga yabadde M23 ne Tshisekedi agenda kubeerayo. Bagenda kukola endagaano abakongo bonna obubinja mugenda kwegatta mu gavumenti. Wabula endagaano yo nagibalaga dda byaggwadde no video nagibakolera dda n'enjibalaga. Ono Minister of Foreign Affairs wa Congo, then ne Foreign Minister wa Rwanda. Nga basayininga endagaano nti Kagame ajja amajege mu ggwanga lyaki lya Congo. Kati baba siriwaza. Then gwatashiyalinga ku birooto byange. Gwalidde mu nsi yo gwe muna Uganda nakugamba. Nabagamba ekintu kino revolution eno mugiraba. Revolution eno nnene. Ne revolution eno eri mu bintu bibiri. Muina visible revolution je mulabako n'amaaso gammwe bwe muti. Mukiraba kino mu maaso gammwe. Waliwo ne invisible revolution ye yaddala. Yeno jenzija wano nembanyumiza ne mulaba bikomenti ng'ebyabana abasiru bwe bati. N'abalala bakomuledi bannange abambalanga nze era nga batuufu bali ku revolution nenga tebabitegeera byenkola. Okitegeera ekintu kino. Waliwo ekintu kye bayita invisible revolution mu Uganda ye yaddala. Muva kweno je mulabako n'amaaso gammwe. His Excellency Kyagulanyi, National Unity Platform, ne People Power Movement, balwanagana ne Museveni, Muhoozi ne NRM. That is the visible revolution je mulaba yo si ye yaddala. The real revolution eyaddala ddala egenda okujjako Museveni oyo, egenda okukyusa Uganda is the invisible revolution that you don't see. Byenzija wano n'enjogera, abamu ne babiyita ebirooto, abamu ne bagamba osiriwaza banna Uganda, obateeka mu comfort zone. That is the real revolution egenda okutuwa change kakati. Njagala nkulaga ekintu kimu gwe munna Uganda ove kuba n'abasirusiru ne bu TV bwe Uganda. Eno Starlink mu ggwanga lya Rwanda. Eno Starlink yalonchinze mu ggwanga lya Congo. Ogiraba nabagambye Uganda, Congo ne Tanzania be baddako. Congo etusooseeyo. Eronchinze Starlink. Ndoza naku 2 emabega. Oshegera? Eno Starlink Kenya. Eno Starlink South Sudan. Eno Starlink Uganda. Okirabye? Ndowooza obiraba. What is there in common? Starlink. Naye Starlink eno yani ya Elon Musk. Elon Musk yali campaigning manager wa yali omugago bafanda wa campaign za Donald Trump. Donald Trump onaku wali president wa United States of America. Nabagamba ekyaleta Trump kumaliriza lutalo lwe bayita de-dollarization. Ayino kwata zonna Democrat states zonna ezibadde mu American foreign policy okubalaga nti America ye nannyini nseno yafuga. Buli ali mu police nga walya ku senteze tosobola kumukula wakiri akuba n'akuleka ku ttaka. Ye revolution entuufu eri mu Uganda. Lwaki Starlink ye gundi ye joining factor mu nsi zonna zenkulaga. Kakati bano badano nga bakusiriwaza abazungu tatubuuli abazungu nonsense. Okitegeera ekintu ekyo. This is the real revolution jemba preaching ira wano nakugamba revolution eri wane yaddala. Muna Uganda ogenda kukola events ziri biri events zogenda okukola. Event yemu ogenda gikolera mu democracy which is American foreign policy, UK foreign policy and all Democrats nga EU, France n'abalala. Then event eyokubiri ogenda kukola ekintu kye bayita protest. Protest egwa mu kintu kye bayita human rights. Ezo ne wadde ba communist baneno bonna bazikiririzamu. That is the unifying factor. Nakugamba number 3. What third factor? Jibaita social factor. Yekola ekintu kino. That is the unifying factor. Bonna kabere Russia, kabere China, kabere France, kabere America, kabere UK. Bajikiririzamu eno. Naye ekibaawula nti omu Democrat omulala communist. Takiririza mu byakulonda. Yakiririza maanyi ga mundu. Ababiri bano nabagamba bakola world order. Abali abataano. China ne Russia bote bakiriza mu kalulu. Obate bakiriza mu democracy bantu kwesalirawo. Bagamba gani lulu. Kakati France, UK ne USA bo bakiririza mu kalulu. Okitegeera ekintu ekyo Democrats kibayita democracy kati kyekibaawula bano ba 5 powers abakola world order. Okitegeera ekintu ekyo kyekibaawula. Then kati kyovolaba bo bonna unifying factor oba factor ebagatta bonna abataano bagita human rights bonna bakikiririzamu nti omuntu kyagisalawo kyekigenda nakyo. Yensonga lwaki olaba mu West Africa wano Burkina Faso oba Ibrahim Traore Niger ne Mali we bawamba bajunta bano bannansi ne balaga nti bayimiridde ne bajunta abo bakkiririzamu eyo military rule. France yafuluma bufulumi. Otegera ne ba overthrowing ati democracy. Ensonga lwaki bano bajunta tebafugira mu constitution. Otegera ekintu ekyo kati ne bafuna support yaki ya Russia ne China abatakiririza mu constitution. Kati bwe kijeno ku ba Democrats kike mukola bannansi olunaku olwali ekiri mu Uganda
ye Museveni twagala kujjako dictator oli Museveni tetwagala military rule kati fesenga tugenda mukalulu ne tumakamukuba ne tutula butuuzi Museveni na taking over kitegeza fe banasi tukiriziganyiza nani ne munnamaje naye senga tusituka ne tugamba nedda baba tuvire togenda kutufuga kitegeza tuganye gani rule kati Russia ne China they just have to step back na kugamba policies zino tulino zetegereze nnyo oshengere ekintu ekyo kugambye bana bamba Democrats abalaba communist naye ekibagatta ye human rights bonna abatano kati Russia ne China tebasobola kujja bakube banansi ba Uganda tekisoboka they just have to stand back then kati zinensi ezikiririza mu democracy zino okujja kusaidia yaki yabana Uganda lwe lyo lukungana lwe nabagamba olwasas eyo gundi eyo summit is excellence Kyagulanyi yasembayo kolaki okugenda mu yaba Democrats kati ba Democrats bona mu nsi balina okujja banyiriye ne bani ne bana Uganda nabagamba luno olutalo lunene oyo kizemba byayingira mutabitegeera just watch the space kati bagamba kati Museveni ndoza gabula akana kano senga nakafuula ka gundi ka advisor kange ka presidential advisor ku foreign affairs ngani goteka ku payroll yemu ne full figure nze ntegeere yange onteke ku payroll yemu ne full figure ne balambaluga halateni ne Eddie Kenzo ne Bebe Kulu inze Shama muzukulu wa Sekimwanyi muzukulu wa Senkole jajjango omulwanyi agamba ati muzukulu wali ku payroll eyaba abantu tosobola buladi so ndoza muna Uganda okitegedde bino kati Museveni byalimu okubekyangirako byabalaga mutabani we mbwa kitalo nnyo nabagambe just watch the space tunulia protest vote tugenda kumukuba akalulu either agenda kuwanika oba Democrats bonna bayina okuyunitinga behind people power movement tugenda ku overthrowing Museveni ekyo nkibabuulira ate mugenda kukirabako kubanga tusemberedde yensonga lwaki Starlink ogiraba emaze okusalako region yonna Starlink esazeeko region okitegera kuba nakugambye Omumerika ye ayagala kusimbula mu East Africa awambe Africa yonna ate nga agenda kikola kubanga policies ze ziri favorable than eza China ne Russia bali mu West Africa gye bagala okusimbula eyo gye bajja okubeera paka kuba teri agenda kukiriza mu policies zino ezinyigiriza abantu ani gwoteeka kugaanira olwo Ibrahim Traore yatandise okutta abantu b'omu Burkina Faso there is a silent genocide going